tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutuusizaako ebigambo ebizimba. Bw'oleeta science mu Bayibuli ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga Ebizaamu essuubi. Tandika okuba nga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku ya Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale ndowooza mwebale kubeerako nga ate mutugoberera. Guno omukutu baguyita The Still Hope Tish TV, tubeerako nnyo n'emikutu emirala okuba nga ate tukutuusaako ensonga ez'omwoyo. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukulembere era twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Tuva tutya oba tuwona tutya oba tusumululwa tutya okuva mu kawuula oba egyo emyoyo gye tukozesa? Ekisookera ddala, devote your life to Christ. Yesu muwe obulamu bwo oba tolokokanga, kubanga gwe tolina busobozi, tosobola. Yesu yekka y'asobola okuba nga akulwanirira. Egyo mizimu, those are spiritual forces nga gwe omuntu tosobola girwanyisa mu maanyi ag'emmere, g'akawunga n'ebijanjaalo. Weetaagayo amaanyi agatali ga bulijjo. So olina okuba ng'okola ki? Nga Yesu omuwa obulamu bwo. Kye tugambye namba emu. Abaluumi 10:9-10 ojja kuba ng'osomawo. Ekyokubiri, become God's temple, beera yeekalo ya Mukama mwatuula. Leka kubeera yeekalo ya kwematiza, yeekalo y'obwenzi, bukaba, biki n'ebintu ebirala. So beera yeekalo ya Mukama. Buli obeera yeekalo ya Mukama, Sitaani tajja kufuga. Sitaani tasobola kufugira Mukama waali. Naye kakati emibiri gyaffe gyafuuka yeekalo ya Sitaani, tegitegeerekeka. Leero giweereza Mukama, enkya giweereza, giriwo egyo, ennyambala yayonooneka, buli kimu kyakola ki? Kyayonooneka. So omubiri gwo leka gubeere yeekalo ya Katonda entukuvu mwakola ki? Mwatuula. Abakolisi ekisooka 3:16 ojja gisoma. N'ekyokusatu, renouncing spiritual spouses. Noziraga nti waliwo high authority, waliwo amaanyi agasinga ago ge mukozesa okuba nga munteeka mu buwambe. You have to renounce. Zonna subjections ze wali wakkiriza oba mwe byakuteeka, ebyo byonna olina okuba ng'obisazaamu n'okubyegaana, okkirize amaanyi amaggya ag'obwakatonda. Luka 14:33, Titus 2:12 ne Abakolisi 2:2. Kale ekyokuna, seek deliverance, noonya okusumululwa. Naye genda eri abo bokka abaweereza ba Mukama. Ekitegedde gy'oba olaga. Abasigadde bonna no. Kubanga wogenda awantu nga omuntu oyo taweereza Katonda, agenda kwongeramu bintu birala. Okitegeera? So genda ewooyo aweereza Kristo, yajja osobola okuyamba okuwa deliverance entuufu, oleme kuyingiramu ate bintu birala. Zaburi 3:4, Zaburi 3:17, Zaburi 9:3-4, Zaburi 5:15, n'Abakolisi n'Abasosolonike 2:3 funa deliverance, kuba egyo mizimu giba gyetaaga okuba nga ate gigobebwawo. Ak'omukaaga ye repentance, kubanga olina okwenenya. Oluusi zikawula zajja lwakubanga twatambulira mu bukaba, mu bwenzi, mu kwegatta n'abooluganda, mu kwematiza n'ebirala. So kati tuba tulina okwenenya, Mukama atusaasira. Omubiri gwaffe yeekalo ye, kale twali twagifuula yeekalo ya Sitaani. So tuba tulina okugenda mu kwenenya, repentance, true repentance. Ate Mukama n'atuzza ki? N'atuzza bujja. Ojja kusoma ebikola by'Abatume 3:19, Yokaana ekisooka bbaluwa 1:9, n'Ezeekeri 18:30. Ojja kuba ng'okola ki? Ojja kuba nga ate oyita mu process eyo ey'okusumululwa. Gamba Yesu, nkwebaza olwaleero olw'obulamu bw'ompadde, kyenva mbukuwoobera omulokozi era Mukama waabwo, obisaasira obutali butuukirivu bwange. Naze n'omusaayi gwo ntukuze
okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Banafe abali ku TikTok tubadde tubagamba nti engeri z'osobola okuba ng'oyitamu, engeri mukaaga zetusobola okuba nga tukozesa okusumululwa, oba tusumulwa tutya okuva ate mu kawuula. Ngeri mukaaga zetuyinza okuba nga tukozesa okusumululwa okuva mu kawuula. Esooka kwe kubanga you devote your life to Christ, Yesu omuwa obulamu bwo. Oba tonnalokoka, oba walokoka weetereeze ebintu byonna ebyasoba. Abaluumi 9:10. Ekyokubiri, omubiri gwo gubeere yeekaalu ya Katonda. Bingi bye tuteekako ebitasanyusa ate ebituleetera okuba nga twaka. So tugezeeko okuba nga omubiri guno tuguwaayo wa Mukama waffe agufugire ddala. Ojja kusoma Abakolisi ekisooka 3:16. Ekyokusatu, renounce spiritual spouses. Olina okweganaaga amaanyi amabi n'enkola zaago zonna na buli kimu kye bakuyingizaamu, ate okkiriza amaanyi agasinga amaanyi gonna aga Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Luka 14:33, Titus 2:12 ne Abakolisi ekyokubiri 4:2. Namba 4, seek deliverance oba nyoonya okusumululwa. Genda bagobemu emizimu. Naye genda eri omuntu aweereza Katonda, bakuba n'abalala ate bajja kuyingizaamu ebirala. Zabuli 3:4, Zabuli 3:17, Zabuli 9:3, osome ne Zabuli 5:15 n'Abasessalonike ekyokubiri 3:3. Kabonero akokutaano kwe kubanga you uproot, siguukulula byonna akawuula bye yasimba mu bulamu. Olina okusiguukulula ate osimbemu ebyobwa Katonda. So uproot anything what spiritual spouses did in your life. Byonna by'omanyi nti yaleeta kino byonna bisiguukulule. Matayo 15:13, buli kisimbe ky'ataasimba kitaffe omugwana akisimbula. Kale n'akasembayo kwe kwenenya, kubanga oluusi kawuulo yava ku butali butuukirivu bwaffe ne tuggulawo enzigi eri Sitaani. Enkola y'Abatume 3:19, Yokaana ebbaluwa ekisooka 1:9 ne Ezekiel 18:3. Kale mbaagaliza olunaku olulungi, musule bulungi ate era mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.